This is Inside Out. Kale mulabi wa SML News yugi nkwaniriza nnyonyinira ku mutimbagano gwaffe gwayagala okutugoberera webala okubanga otuwagira buli kiseera ebintu ebisinga kati biri mu ngalo zo naffe bwe tugamba nti share like subscribe twongere okubanga tutambula bwe tutyo tuli ku kibanje kya www.smlnews.ug oba osufuna amawulire gaffe gandibadde ag'empapula naye ag'emikutu mu budde ate n'okufuna ebimu ku bino bye tukola ku mukutu gwaffe ogwo ku YouTube tuli ku SML News UG nga bulijjo nzija n'emboozi ezinyuma omuli ebyokuyiga n'okwejjukanya nga tunyumya ne bannaffe abanene abatukulembera n'olwaleero bwe ntyo bwenzize era tujja kuba tunyumya nkwagaliza okulaba obulungi gwaba n'ebyowandiika wandiika comments ze muwandiika tuziwa abagenyi bonna b'oba otusindikidde be tuba tukyazizza tuzibasindikira ne basobola okuzigoberera nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Ndi wa mukisa nnyo nyini ddala olwaleero ndi ne mukwano gwange saagala ndi bwe twazirunda wadde nga tuzze tuyita mu trenches ffenna Honorable Engineer Dr. Ronald Balimwezo Member of Parliament ate mukwano gwammwe yaliko Meya owa Nakawa ate era nga kati waliwo byempulira byalamuza Member w'ekibiina kya National Unity Platform gwenjala okunywa naye olwaleero nsanyusa okukulaba. Taata nze nsinze Simon Balimwezo bakuzaalawa? Nzaalibwa mu Ntebe Nakiwogo. Ntebe wali omanyiyo? Nakiwogo omanyiyo ku mwalo omanyiwo bulungi. Awo bansaala omwami n'omukyala Nsubuga Expedito banzaala mu 1972. Kati awe bataziika mu kibuga babaziika? Awo wennyini. Mu kibuga Entebbe? Mu kibuga awo wennyini otuziika. So you are city born? Ndi city rat. Awo. So ng'ozaalibwa ogambye kitaawe yaani? Mwami Nsubuga Expedito. Era nga nzira ku mugongo nzira ku Ssebwana atwala Busiro gwe nzirako. Ssaabasajja Kabaka nva mu maka Ssaabasajja Kabaka ge yasiima n'alondamu abantu 3 omulundi gumu. Ng'abalonda taata wange yali Waggombolola, muwala wange naye nga Waggombolola. Gombolola A yali ya taata, Gombolola B nga ya muwala waffe. Kakati ng'ate Ssebwana gwenzira yatwala Busiro. Okay, bonna we bali bazadde bo? Bonna we bali abazadde bange. Maama awezezza emyaka 88, taata agenda kuweza 9 mu mwezi ogujja. Osomako ng'osomera wange osoma ki? Natandika okusoma nga tukyali bato era twasomeranga mu bigere naye nga tudduka kilomita Entebbe mukusobera nga abo mu kyalo. Mu kiseera ekyo nga tutezaali nnyangu. Era taata nzijukira bwe yasooka okungulira engatto nazijjanga namu nenziruka negere ng'oluusi saagala zikaddiwe. Saagala zikaddiwe. Nga zikunyiga okekkereza engatto obutakaddiwa. Zikatakaddiwa. Kubanga oluusi twagenda nga tusamba omupiira negwatwanguyanga. Mwe musomedde mirembe. Wasambanga omupiira n'ogugoba. N'osamba n'ogugoba. N'osamba n'ogugoba. Ogugoba kwegamba gwatwanguyanga nnyo mu kkubo. Naye nga kakati ogusamba ate okomewo nga tojoonoonye olukibooko. Essomero lyagendangamu balitanga St Agnes Bugonga. Okusooka lyali abawa ne balikyusa ne bateekamu abalenzi ne biba mixed. Kakati awo nasomerawo omwaka gumu. Muzeeyi n'alengera ekifo ekirala mu ssomero lye bayita Lake Vic Primary School. Lyali lisomeramu baana b'abakungu nga mmwe. Lake Vic Primary School. Gwe Simon oli mutuufu. Kakati n'osoma. Awo nensoma nayingira kubanga nali mmanyi Luganda nga soogerangako ku Luzungu.
ate eno gye twavudde era nga twasigalanga mu Luganda oluusi n'oluzungu olutonotono kati ŋŋenda eno mu Lake Vic waliwo abaana b'abazungu kati oluzungu nga lunsumbwa siina kye mmanyi obwana nga boogera naye nga nze sibitegeera era ekibiina bwana b'abazungu nga sibitegeera era kilaasi bwento nengiddamu P2 nengiddamu naye kyannuma nnyo era kyanzukusa nnyo okutandika okwongeramu amaanyi okusoma kwange nemmaliriza Lake Vic nagimaliriza mu 87 nentula primaries era nenfuna points zaali 8 akati mu mathematics akati mu luzungu ate ne 2 mu science 4 mu social studies ne maama yali ayagala nnyo okuntwala mu seminary era ne bantwala Kisubi seminary nsoma obuseminari nze ndi secondum naye nawe obulabika olabika nge yatulukayo bangoba saatuluka butolozi bagenda okunula amaaso nga gali bwegato tegategerekeka nebagamba ono tajja kusoboka amaaso gali bwegato ne bagobya emmome bangoba mu seminari naye banyamba nali sijja bisobola gondaba Simon ondabamu obufaatha ndange nzirawo nti n'omukisa gwa Katonda paati okusooka lyo biyingidde oti muzeeyi babyagala nnyo nga baagala mu famire mubeeremu faatha naye nga vocation ze nali sijuwulira era nkubiriza abazadde balemenga okusiba ku baana vocation tubadde mu mwaka gwa vocation mwezi gwa vocation in fact we tuli mwezi gwa vocation ogugwa naye omwana gezaako okulaba nti omulaga byonna asalewo kikyayagala yes nali nali nkakiddwa okusoma obufaatha kubanga taata ne maama baayagala nnyo faatha era baakola embaga yaabwe nga baagala omu ku baana baabwe abeere faatha ne batukola obufumbo siina kye nasubwa kati singa tukuyita tuyita n'essanyu lingi Reverend Father Ronald bali mu ezo mwana mukulu w'ekigo sandisobodde era nandyonoonye erinnya lya seminaari sandisobodde simanyi nti nandibadde n'obugumiikiriza yes Simon awali katondawo it's about deciding vocation eba vocation abayite bangi naye abalonde batono abayite bangi naye abalonde baki batono oli mu bayita abangi nalemererwa saali mulonde bazadde bamala ne bafunayo omulala akikola nedda era abaakaba amaziga tetulinayo father tulinayo brother gyali naye ate mu mwana wa taata mulala naawe mu baana bo toyina siina tolina gwogiwadde siina sijja kulimba no kubanga njagala omwana akole kyasobola yes saagala kulimbalimba so seminary bwekulema walema obufa ndi secondfather era njagala okwebaza ennyo naye ate mwana wattu bantendeka kubanga nja kunyumiza mu maaso nti nkoze nnyo n'ekereziya so wamalayo bbanga ki mwaka gumu bali tebasobola kungumiikiriza myaka mingi naweza omwaka naye nensoma olulatini nensomasoma ku bigundi obulamu bwayo bunyambye ogenda mu maaso mulamu bwensi yes kubanga father bakutraininga bintu bingi etiquette bakutraininga empisa kugamba ovayo ng'oli well trained si bigambo bugambo ez'empaka nziina era zaali mpaka zezangobya zaali mpaka so bagoba mu seminary olwoddawa kati nzira ekasasa senior secondary school yes ekasasa nagendera mu S2 wengenda ekasasa naye waali baana nga balina eddalu twakola eddalu ge mazima twakola eddalu wenzijukira obulamu bwe twayitamu Katonda atusaasira okuba nti twakula paka 11 twayita mu ddalu ery'amaanyi twakwanakwananga nenokwana obuwala mu ssomero eriddako mutolosa ekiro mugenzi kwana emyaka emeka egikwanyisa nkubulya PS4 S3 S4 S5
ng'obaluse kweja emyaka nabaluka dda naye ng'ate sibakwana nno nti gadange nyumirwa kubeera nabo nyumya girlfriend wange okitegera bulungi. Gavumenti waka yali nnafu kubanga gavumenti ey'amaanyi ng'eyange eyannamukwaya ndala nga takukkiriza. Gavumenti yali amaanyi. Gavumenti otegeeza ki? Ey'ewaka taata ne maama tebaali bakambwe kimala. Baali bakambwe nnyo ate nnyo nnyo. Ate tokambuwaliranga nnyo mwana. Era omwana omukkiriza ng'okwasosietinga. Omwana w'omuleka ng'obadde omukugira tomukkiriza kufuluma. Lwafuluma akumawo na lubuto. Naye mu exposing ontegera omwana w'omuleka n'omuleka waka ojja kutuuka okuba nti oba n'omutwala mu ssomero ery'abawala bokka ojja kwesanga nti akwanye bawala banne. So omwana mu exposing ate omuyise mwana bw'omuwa eddembe lye olwedde omuyise mwana. Yes, mwana omuwa eddembe lye akole buli si ddembe kukola buli kyayagala era lino tetwabikoleranga waka twabikoleranga ku ssomero. Naye oluusi byatuyamba okuba nti tulina embeera gye twayitamu nti we twakkakanira ddala. Naye ndabyeko abaana bagenda n'otabawa ddembe watuuka ku yunivasite walifuna neeta akomyawo certificates. Fenna bwe twali akomawo na certificates z'otaamutuma. Ffe ffenna abaakulanga nati nywevu nnyo bwe balegeyaamu akatono. Kulegeya kw'abaluddawa si kulegeya. The greatest wall is the discipline of your heart. Yes. Kubanga number one obeera wano ku ssomero ekisobola okukugira kyokka ye discipline y'omutima gwo. Naye kino sijja kikola. Naye genda ku university. University bakutadde olifya okola homework coursework olifya okujja mu kiraasi olifya okukola kyonna kyoyagadde. Kakati discipline ya mutima gwo yekugamba tojja kugenda mu disco kubanga tata otaliiyo yekukuuma. So kakati wetwakula olwokuba twali tubiiseeyiseemu mu gundi ne university nga tebitutwala nnyo. Olwo obudde obwo kozi ogambe wali teweegadanga nabo nali seegadanga ng'ekya siriimu tokiwulira. Siriimu yali w'amaanyi nnyo ate nga nali Masaka nalaba abaana engeri gye bafa. Waliwo omuwala gwe nali ngenda okukwana amazima nga kawala kalungi kaali kakku nga nze omu ku basereebu b'e Masaka. Nali sereebu nalina bode nali emizannyo gyonna nga ngizannya. Nali nzannya volleyball, nali nzannya akapiira, nali nziruka mu Masaka nze nasinganga okudduka. Mu Uganda nga ndi wa mukaaga mu marathon. Ate tutuse tutye Masaka. Anti kugambye Kasasa. Ngenza okusoma Kasasa. Okitegera bulungi. Kati nembeera sereebu nnyo. Orlando abo ate baali baana kuffe. Orlando yali mwana yasomanga nga ndi wansi ndowooza class oba bbiri. Nga ndi wansi Kasasa. Era yatandika okuyimba nga ali Kasasa. Orlando gundi ono ng'ali Kitovu Andragadi bonna nga baana kuffe abo baana otegera bulungi twali bamutawana nnyo nze nga ffe basereebu sports emizannyo gyonna nga tuzizanya okitegera bulungi era nga n'abawala mu kyaki banyimbamu ennyimba bayimbanga ennyimba mu kyaki ezikwatagana ku nze bali mwezi wa foya bali mwezi aleeta ebintu byonna bigenda balina oluyimba nga baluyiya ne banyimbamu n'ennyimba embi ate ez'emmere kuba nali muli ali ndya nga nina bode nga ndya ku ssomero bali mulya bali mwezo mmere kugambanga bali luyimba nga lukozesa okumulabostinga naddala misinde n'emizannyo naye ng'ate lutyoboola ekitiibwa kyange oba wali olya nnyo ng'ate era wali oli mizannyo kitegeeza you are justified wali okola nnyo. Justification yaliwo naye nga tekyajustifyinga kunyimba mu luyimba olwo. Tuva tutye Masaka olwo kakati kusoma mmaliriza e Kasasa ne bampita okuddayo e Kasasa S5 naye S6 agisomerayo bwe bampita okuddayo S5 waliwo omuzungu bamitanga Kirkwood John Kirkwood kati nga njagala nnyo kubanga nali sportman ng'essomero nditunda mu sports naŋŋamba kiki ekikutwala lwaki oyagala okuva mu ssomero oziba school fees I'll pay for you ne mugamba no
njagala genda kubanga mathematics physics chemistry tetwalina basomesa nga tunoonya banoonyi ne mugamba nti no I want to do my combination njite bulungi akati naŋŋaanira kuba nali ngenda neninda okuwummula we nawummula saddayo nenfuna emwiri ebwaffe Busoga college temunsomaako ebusoga nga ate nali wakabinya ebusoga nga nakuba basoga osaaga genda ebugembe awo obuuza olutalo lwali awo ebugembe awo gwe buuza ebugembe olutalo lwali ebugembe lunakola ebugembe ng'ate ntaasa baana mwiri mu mupiira mupiira gwali wakati wa mwiri ne Bugembe Islamic ye tuli awo kati amasomero gekobananga 3 ne gajja ku fine eyo y'omupiira ogwo kakati n'otusaawo olutalo abaana bawaffe basooka okusaawo olutalo mu maachi yasooka emwiri ne bakuba abaana b'e Bugembe kati ne babakuba bubi nnyo ne babaleeta ebiwundu kakati ne bano babategekera kati ffe twali tugenda mu fayino kakati bali ne bamobilizinga yes nze ne ntikitegeera nti wagenda kubayo olutalo saasooka kugenda naye ngenda okulaba abaana bakutte zi bats omanyi okuzanya cricket bakwata bats zino enkadde bakutte batwala ebintu bingi nnyo ne bagenda nensigala ngenda okufuluma ebweru nga nze kanze nsigadde ku ssomero nali mulungi mu misinde nga nkwata kanvasa nga nzambala nkwata ka jaketi kenali neyazise nga nkateekako nga njogi nga nzikirira we natuuka twakakuba goolo ndoza bazaali 2 sijjukira bulungi akati abaana olwandaba ne bafuna essanyu kubanga omulwanyi waabwe akoze eki ng'era naye watuuka ebusoga era wa shining nashiningirawo nalina body I was a body builder entebe nga nzenzeka nze nina gym gym ya body building okyabikola sininaku zono si nnyo naye ngezagezaamuko mba ngenzeko mu gym nkola mulanga katono naggwamu ge mazima naggwamu otherwise nali wakabi nnyo ne bode nga yakabi era nga ntiika kakati mwiri wenjija abaana bawuganye basituse essanyu likutte ekisaawo kati bali mwiri batuwadde penalty tugikubye tugiteebye ndoza tufunye goal eyokusatu ne bali bafunye penalty yaabwe refu agigaanye biraba ndaba awo refu bakuba refu bakuba refu naye omupiira ne gweyongerayo nga bamaze omukuba ne bakakkana ne gweyongerayo kakati omupiira guggwa tuwangula nagenda okulaba obutebe butandise okubuuka mu bbanga naye okulaba abaana batandise okumenya obutebe buno obw'emigundi obw'ebiti batandise okukuba refu bamudusa emisinde kakati ngenda okutuna bwe nti nga kumpi abaana badduse bafulumye kati nze wajjawo gaayi aŋŋamba gwe mwe mutugize mumwatukuba luli ne mugamba tomumanyiira nno nga bode yange eri mu bukootikooti tannagiraba naye nga tomumanyiira kati twalina omusomesa bamuyita muba ogwenzi nansikana nga tolwana nenvaawo mba ndi awo ngenda okulaba batandise okuba buli kiramu ngenda okulaba nga geeti efunze nenziruka nentema batutwala emisinde tufuluma geeti eya saidi yeeri eri mu kikubu ngenda okulaba bakubye omwana ettaffaali omwana agudde mwala tuli mu mwaka kyo 94 nali mu bugembe omwo ninga yagala okutegeera olutalo nali omwo nti abaana bali omu balwalina bali kuyitagana ninga nali mu siniya 2 94 kakati mba bakubye omwana nenga nti nedda ennaku nenkwata naye nga nze kanyama waabwe nenga nti nedda waliwo omusajja bamuyitanga Sekuubwa yali muwanvu bwati nga student mwe 6 nemugamba Sekuubwa mpa omuggo ogwo nga kuta omuggo mulungi munene naguganira nga naye yeprotectinga kakati ekyomukisa omulungi nagumenyamu nampaako ekitundu nengukwata bwenti
naye nga bakyatutwala emisinde kati abaffe nga badduse nze ndi omu kubali emabega njagala kutaakiriza mwana ono nenkwata kakundi kakoti ke nali neyazise nenkakasukira omuntu akankwatire t-shirt gye nalimu nengikwata muno nti nenkiriza neyulika maaso nezifuluma osaaga bwe nafulumya maaso nenyikwata omugo gwange nenyimirira nga robot nentandika okutambula maaso nga nteeseteese nti singa ntambula mu maaso ne batadda mabega kubanga nze ndi wakati bali abange bali eri benkuba bali eri bano abange bali mabega naye distance away kakati nentambula nzire mu maaso bakasuka amayinja bakuta amajambiya bakuta amacupa bankasukira bodi niyo yasalibwa naye nga amayinja tegasobola banali nasiba nali nakola bodi nga nange neetya nzijukira abaana bakwatanga ne pini zino naye nga togiyisa wano ku bodi eyo bodi nga teyitamu lwaki ontiisa nze nkubulira bodi yaggwamu g'obuuzanga abantu naye bwe natambula sitepu emu nagenda okulaba nga badde emabega nga ndabe ntiiseze nentambula ebbiri emabega nentandika okutambula kyetutakola bugembe simanyi babasiru babasiru ne badduka kati ate baddukira mu maduuka kati ate abaana ne batandika okwagala okuruutinga bugembe abaana basomero nabaffe ne batandika amaduuka bagatandika okugaruutinga kati ate kyenakola nenga nti nedda this must stop kati ate nenzira ku beewange nekuba abeewange nga mbajja mu kubba kubakubira ddala naye mbajjayo ne tutandika okwambuka ne tudda emuiringo lwolutalo ndukakkanyiza noono omwana bamutwala mu ddwaliro ekyo nenkiwonya lwe lutalo lwali lugembe oba olujjukira ndujjukira 94 nali mu senior 2 lwali lwamaanyi ndujjukira naye nga amasomero ago abasiraamu baali bakambwe ennyo abaana abo bajja n'amajambiya bajja ne buli kimu kyonna yali katonda nkakasa nti eyamponya kubanga oba bwali buto naye nga nalina okutaakiriza essomero era nagenda nga ndi hero ndaba sacrifice ndaba okwewaayo okwo bwete bwe ntera sigwegwo gwokka mu kwewaayo ne wadde emirundi mingi ku lw'abantu era ewange mayumba matono agamenyeddwa koleete tractor nga nagambye tojja gimenya togimenya tuli mu kusomola ova emuyiri wenva emuyiri ne saayita bulungi nnyo funa points nga 8 awo neŋŋenda nenzira owaka namuvaako eyo nagikoleramu ebintu bingi nenkola jimu yange netereera nenkola nalina hardware ya mukulu wange gye nali nkolamu ng'ate nkola nga gym instructor mu Butandiko Beach Hotel. Yali ya mwami bamuyitanga mwami Mukasa nga guli tanda sente ezigula ebyo ozijjawo. Nali nkola pieces of art nga ndi mulungi nnyo mu sculpture nga ndi mulungi nnyo mu kukola pieces za art ezo n'okukola obupande obwo nga mukola ng'ate ne plumbing ngenda nenkola plumbing ngeri gye nali ntunda hardware ngenda ne fixing amayumba g'abantu nenfuna ku kasente. As a student? You are doing this as a student? Yes. Nga mbikola mu VAC era nenfuna sente ezo no zaali zinnemesezza okugenda ku university. Ngola tulina kyono nayo. Gamba nga sifuddeeyo era maama bane mutyanga nnyo ba maama yali mukazi mukakaluka nnyo kwa yali atunda mu katale yakola emirimu gyali mingi nnyo nze navubako mu myaka emito myaka 6 7 8 twagenda kukuva okuyamba taata natundako ku ffene mu kyalo Entebbe Nakyuko kugamba temulaba abasajja Katonda gyatujja tugyewala kakati mu kiseera ekyo nga ndi mugundi ndi abaana batandise ku university nze nkyali mu hardware maama ajja n'emigage ebiri nankwasaako ogumu naŋŋamba mbala 2 ng'oli ku university ogenze kusoma naye nga n'ekifo sindakifuna mbala 2 nansabula akwadde omuggo ndi gym instructor nno ne bode y'amaanyi nze natiisa essomero ddamba ne maama yankuba kibooko nga wengaadinga aga mu nkubi yeyali maama kakati nakwata bukwasi keesi bwe bwalimu obuziinaziina neŋŋenda ekyambogo
olw'okuba nti abaana bavanga amasomero ganjawulo kati nga baana baali bamanyi bangi nenjikuba mu cubico nentandika okusoma kosi gyenkola architecture tebampadde kifo Kyambugu yupikke mu kiseera oyingira university nga towereddwa kifo bali mwezi are you serious akati osaaga nensoma taamu namba newera ate nenfuuka chifu fresha ze nali chifu fresha atalina admission salina admission nenfuuka chifu fresha kind of life nenfuuka bampitanga boss nga bode yange kugamba nga buli omuntu antegeera era nga bampita na mwana wa minister naye nga navanga mu maka manaku akati nensoma kati wakati bagenda okuzuula nti waliwo student asoma asulana mu cubico yeka nasulanga nzekka kubanga bala basulanga mu bihundi naye nga nzesula mu cubico bali mwezi akati nansula nzekka nga cubico yange nagiwonda emulimu aquarium mulimu buli kimu ne bajja bankwate nzijukira omwami bamuyitanga Jemba yajja ne poliisi yansanga ndi mu overo zino ezina gundi ozitegeera ezo eza jini mbeerera gundi kifuba kyange kiri bweru ne baŋŋamba nti omanyi boss tunoonya omuvuka gwe bayita bali mwezu nze sayitibwako bali mwezu tebampitanga bali mwezu ku ssomero bampitanga boss tunoonya omukanga bamanyi nga basobola kulowooza nti ndi fuluuka tunoonya omuvuka gwe bayita bali mwezu nga babuuza bali mwezi naye nga babuuza bali mwezu oyo tumunoonya asoma erigale tafuna si student naye asula wano n'okusoma asoma ne mbagamba yenze ne baŋŋamba ati siggwe naawe tukumanyi boss ne mbala kujja ebitabo ne mbibalaga ne baŋŋamba nti tuze kukwata nalina chest yange nenjinyeenyamu bwenti ne baga temuntwala onyeenya kano nakanyeenya bwenti nenjinyenya kange tekazina zizinisa kajja kuzina singa ogendako mu jimu kakati kaganiddeko kazina bwenkasindika kazinanga nogizinyisa nogizinyisa nenyeenya nembaga mujja kunkwata enkya mukomewo enkya kati nalina $300 mu buddo nga za $100 200 rate kwolo yali 1500 that's some very good years ago yes 1500 nenziruko wa principal bamitanga Lwendeire nemugamba mbadde ndi student wano mbadde nsoma safu na admission naye njagala ku enrollinga nga private student nangamba ekyo tetunaba kitandika program tuyinza gitandika years ahead nemugamba mbadde nsoma sigenda kuvaawo sente za school fees nemukuba ku mmeeza $3 nkuba ku mmeeza nemugamba nze ngenda kusoma nentambula nenvaawo mba ndi awo nga bampandikira ebbaluwa obadde osoma erigale otwatunudde mu nsonga yo netusalawo ogende mu maaso n'okusoma naye ojja kusasulanga $45 buli taamu zaalinga 3 $45 buli taamu era onooyita obulungi tujja kulanga tukuteeka ku gavumenti nensoma mu baana classroom ndo zaali abaana 12 nensoma nembeera wa 3 mu classroom era bwe namala okusoma nengenda nensinkana nebbaluwa yange eno gyebampa onoosoma obulungi gavumenti ejja kuyamba ya wano ngisomye bulungi njagala gavumenti enyambe nebagamba program tenatandika nembaga sijja zisasula okola effujjo eno lyonna mu ssomero nembagamba sijja zisasula era saazisasula nensoma nemmala ate nenzirayo nenkola higher diploma mu construction naye nzijukira olunaku lwenakola effujjo ku registrar bamuyitanga Mulindwa kubanga oba nga tosasudde school fees tebakuwa kaadi yekola bigezo examination permit kakati mutayiminga abaana nga tebagala ngende nabo mugundi kubanga baali bamanyi tetukwatagana era nga sisasudde nenyingira nensinkana Mulindwa ngaali munda tanaba kumpa examination card nensangayo abaana baali bazimye examination cards ninda buli omu amala omuwa nga buli gwawa gwenfulumya nenkwata ekisumuto nemugalira munda nga mpa kaadi genda okukola ebigezo
n'agisayininga n'agimpa n'akanyamako kano kosa okutiisa osaaga n'agisayininga n'agimpa. Mwami Mulindwa nkwebaza nnyo, manyi nti kati ondaba akyaliwo Mwami Mulindwa Mwami Sam Mulindwa ojjukira singa sigoba olusandisomye nasobodde okukola nemugalira mu ofiisi wano omala kumpa kaadi n'agimpa era nasoma namala kati nina masters degree mu civil engineering ne PhD nandibadde njikoze naye sijja gufuula mulimu. I'm a civil engineer, qualified civil engineer. So ove Kyambogo otandika okukola kakati Kyambogo wenvaayo ne Katonda okumpa omulimu yagumpa miraculously. Nanoonya emirimu ne gibula naye Katonda n'asala okumpa emirimu omulundi gumu naye kwali mukuyita kusaba. Nva wa Mwami Jebi Walusimbi Doozo mumanyi yali Katikkiro musaba ampa omulimu n'aŋŋamba lindako engineer gw'ogenda okukola nga nenoonyeza omulimu gumbuze era nenfuna omulimu ogw'okukola naye ebizimbe bya State House Entebbe ebimu nze nabidesigninga, naliko wa designers era nali nkola structure detailing, okudetailinga plan ezo nze nazikolako eze State House Entebbe ezimu nga nkola ne Jebi Walusimbi engineer. Yes, mu kiseera ekyo nenfuna omulimu ogwo era n'ebizimbe Entebbe ebikadde nze nasalawo nti kino kimenyebwe kino tekimenyebwa kubanga kikyali kigumu. Nze nakola structure integrity report. Yes, okakasa ekizimbe nga kino kati oyinza okubanga oyagala kyongerako kalina omala kikolera structure integrity report kinasobola okuwanirira kyoyagala okkigattako oba kyetaaga kukiwa kyonna. Kakati ogwo omulimu nze nagukola. So mbaddeko town engineer e Luweero w'Obulenzi Town Council. Nasomera e Kyambogo era ne bansigaza nga lecturer ne nsomesa emyaka 14 mu Kyambogo University era nkozeeko nga consultant, nkoleddeko Abakatuliki. Nze nali consultant w'Abakatuliki ne wano bampitanga nga consultant bino ebizimbe bino mu kubizimba nga tukyali ne Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Nze nali consultant we era ebizimbe by'Elubaga byonna nze nabidesigninga. Omulimu gwe nasemba okuwebwa gwali gwa Namugongo nga Papa agenda kujja. Nze nalondebwa okukulirira ddala Namugongo era nze nadiscussinganga ne government ebikatangana ku Namugongo nga nze nkikira Ssaabasumba lukiiko olwo nga nze nsalawo ku lwa Ssaabasumba mu kuzimba Namugongo nga nkulira loko yakulira okuzimba nga nkulira ne ba consultants bonna nga bali wansi wange. Twasobola okukola project eyo mu record time ya myezi 3 nga Papa gye okitegeera bulungi. So obukugu bwange buli awo. Engineer Ronald Balimwezo ndowooza ebimukwatako ng'omuntu tebigwayo. Njagala tubimalirize bwe tuti ate sabbiiti ejja tugende ku byobufuzi bya Ronald Balimwezo. Omuwulidde musajja ow'akanyama, omusajja eyagala registrar mu ofiisi, omusajja eyakubwanga mu nnyimba olw'emmere Balimwezo mmere Balimwezo bakubanga olwali olwo ng'ali atakuba. Bwe twetumaliriza nze Simon Muyanga Lusaya. This is Inside Out.